Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Nkwaniriza era nkulamusizza omulabi waffe omulungi amannya nze Ddembe Herbert omwanjuzi wo mu program Julira Mukama. Eno program yakujulira yakuwa bujulizi engeri Yesu Kristo gyatukoleddemu, engeri gyatusaasiddemu, engeri gyatuwaniriridde. Nsoma ekyawandiikibwa okusinziira mu Makko essula ey'okutaano lugiriri olw'19 nga Mukama waffe nga omwami Yesu gwe yali awonyezza daimoni kwegamba omusajja oyo yasaba Yesu Kristo amugoberere. Yesu n'atamuganya. Bible ekyawandiikibwa kitugamba mu lunyiro lw'19 Makko 5 nti n'atamuganya naye yamugamba nti genda eka mu babo obabuulire bwe biri ebikulu Katonda by'akoledde ne bw'akusaasidde. Era wano mu studios tuli ba mukisa okuwulira ebigambo Mukama Katonda bw'asaasidde omuddu we era muganda waffe Kiyaga Daudi. Twali naye omulundi guli era ne tubaako na bingi bye twasobola okubeera nga tukkaanya n'okuba nga tuwuliziganya. Olwaleero akomyewo nate abeere ng'ayongera okutulambululira ku ebyo engeri Mukama gy'amutambuzza. Mwami Kiyaga, tusanyuse okulaba mu studio za 3ABN. Nange ndi musanyufu nnyo byansusso. Lamusa ku mulabi waffe. Omulabi waffe yonna gy'oli Kalangala, wonna gy'oli mu nsi yonna okwetoloola ensi yonna. Munnange nkulamusizzaako nnyo mu linnya eddungi lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omulundi guli twagenda okumaliriza nga otutambuliddemu ku lugendo lwo era ng'otubuulidde ku ngeri ng'otubuulira ku ngeri Mukama Katonda gye yakukolamu omulimu ogw'okuyimba. Era wamaliriza nga okubiriza omulabi waffe okubeera nga ekitone Katonda kye yamuwa akikozese era abeere mwesigwa. Kwegamba tuleme kutuuka nga tubuuzibwa embalirira yaffe nga tutunula mpwangali ng'omuganda bw'agamba sijja ddumalayo naye nga kitugwanidde okubeera nga ku lunaku luli ate Yesu ajja tugamba nti weebale nnyo omuwanika omwesigwa omuweereza wange omwesigwa kwegamba atusigire ate ebisingawo. N'olw'ensonga eyo awo wennyini we tugenda okutandikira ku luno olwaleero. Obujulizi obwo bwatukola bulungi nnyo. Kati twagala osooke otuzzeeyokke emabega otubuulire ku ngeri Yesu Kristo gy'akujja mu takisi n'akuleeta okutuuka bw'otandika okubeera omuweereza we. Nkulamusizzaako nnyo mwannyinaze muganda nga ndaba wano ku mukutu guno ogw'ensi yonna ogwa 3ABN. Nyongera okuddamu okutegeeza nze Kiyaga David okwetoloola ensi yonna neebaza Katonda kuba nange kati w'oli e Dubai okola mirimu gy'ondaba w'oli yonna ondaba. Weewaawo. Bwe tuddako emabega katono wali twakoma ku buli omu alina okuwaayo accountability y'obuweereza bwe ate nga buli omu alina okukola omulimu gwe ogwamuweebwa. Kanzizeeko wali emabega bye saayogera mu takisi. Sajja yafa n'okufa bambi yanjigiriza emmotoka. Bambi yawummula. Yali akeera ogendo okuvuga bakama be, yali afunye omulimu gw'abazungu ali ku bodaboda nga ndoza yali kondakite yali akima driver ku makya n'amusaabala. Ono yali kapikipiki agenda avuga emmotoka ya mukama we budde bwakakya nnyo saa zinga 12:11 awo obudde obumanyi obu nga busaasaana. Takisi n'emuyingira. Mukama wange oyo awummule bulungi yanjigiriza mmotoka n'afa. Nennemwasa amuziika nawulira luvannyuma nti oyo Haji yafadde yakuyigiriza mmotoka. Olwo nyingiramu omutima ogw'okuvuga mmotoka njize emmotoka kati nvuge ki? Ngenda okuyingira takisi. Natandikira awo Nateete Kibuye. Nusu nga tuleeta nusu 2. Takisi olwo etandikiriza okunyingira obwongo Nateete
Kibuye nkoma Nateete Kibuye nga gwovuga oba nga gwe kondakita nali emmoloka nagiyigira mu birombe ebirombe byewa ekatale ve Kasenge kwati kigene Entebbe ennaku zino bateekawo ne chorus by then nga loole bagita Bedford nze nayigira mmoloka yitibwa Bedford okutandika okuvuga waliwo endala bayita Lairandi endala nga baali bagiyita Tata nga otandikira mu nnene omumanyi bulungi kwatamuko katonaawo olwaleero lugenda tunyumira okukamala obukamazi yensonga lwaki tugenda kuwumulamuko katono nnyo bwe tukomawo awo wennyini we tugenda okutandikira puroguramu Julira Mukama tovaawo. Twebaza Mukama ogwo nno si mukisa gw'amaanyi kubanga abantu b'okufa bafiiridde ddala ne mu ggwanga lyaffe lino lyennyini bafudde naye ffe tetufiisanga ate tetulwazanga nti ati ali wali ku bedrest taliino abamu tusenga twafa dda waffe tuli bamaama nga ate ffe bataata buli omu wooli osaana aweenenye mu mutima gwo osobole okufuna obulamu obujja. Ndabanga Mukama ayogera naffe. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. kulikayo mu kaseera ak'okuwummulako ndowooza olindiridde nga nange bwe nnindiridde okubeera nga mpulira ebigambo bino okuva mu muganda wange muddu wa Mukama. Ssebo otyo otubuulira kati ovuze Leirandi ovuze Ford watandikira mu mmotoka nnene zokka. Neebaza Katonda kubanga omutwe ogwali gukwata okuvuga emmoloka ezo nga ngulina. Wasooka n'ovuga takisi bibiri bibiri? No. Mu kugenda mu takisi nasooka mu birombe. Obulamu bw'omuntu eri buli omu andaba tebuba bwangu. Abamu batandika nakutoba kuweereza ku bizimbe kusima musenyu. Abamu batandikira mu mirimu gya bika bingi. Naye nze position gye nakwata natandika mu birombe. Mu birombe njigiddemu emmotoka. Mu birombe nfunyemu pamiti. Mu birombe mwe nvudde. Birombe ki ebyo? Osima golodi oba mataffaali? Tegedde. Gye nvudde wange. Yensonga lwaki nzize wano okwebaza Katonda. Weewaawo. Mwalimu enkole y'amataffaali. Kuba amataffaali doleeta enku bapange tanuulu bagikuba obudongo bagikumemu etumbuke ekiro nga bukya mumalewo olunaku nga lumu bbiri loole ejje ekole ki etwale olunga ettoffaali lya siringi saaga 3 eza Uganda ne kati liri ku siringi ebi okutuuka ku sayiti yo bibiri mwaga lyali nnyo bulala kati olwo ffe nga tulitunda mu 100 ne wabeerawo omukwano gwange nga bamuyita erinnya ndyerabidde terijja tumalya biseera kaŋŋambe nti mukwano gwange bwe yawulira nti mmanyi ki emmotoka naye ng'emmotoka zonna ezijja mu birombe nzivuga waliwo gye baali bayita mani diesel nene cooperative union ezakase ez'ebiseera ebyo era mukama waffe nga yaliko ne zijja nga zikimanga amataffaali nji motoka twebaza mukama waffe kubanga atufuze bulungi. Ndi muto ndi mumpi nga basajja bazze kukima buloka 10 ku ttanuulu yange ne muwaako buloka 10 n'abeera nga tikka buloka lwende ensasule
ebboloka kiri 10 ekiwuza 1000 No kya banga- kuvuga kuvuga muko Ye, kuboloka ye ng'amaddu g'eggomba ugamanyi genina okuvuga zezali school fees Bannange, zewaliosasula bannange. ngosulira mu buloka olugendo lw'omuntu etsebo dowa luwanvu ng'omusajja bwe yawuliranga nti nkuwa buloka 10 ngagamba vugamu Vuga. vugamu omanyi okuvuga nti manyi omanyi gwe nti ye sooka oteekeka buloka 10 bw'olemererwa sikuwa 10 sikikuddiza olwo nnoonya kufuna bumanyirivu ekiseera kyatuukanga olwo njiga mmotoka nga tanuuru eriko ka distance era nze nakolanga akakodyo kano emmotoka bagireke ku kkuba eno gwolyoka oginone tujje nabo ku bigere basiime amataffaali kati Nze- gwoddeyo ginone nzije nga nkola ki maddu ge ndiko okuvuga era balinga bali awo akavuka kampi kalireese erimotoka limani dizero nga kalireese wali kutikka nenkyusa livansi noonya bukugu mataffaali ne gagenda nenfunangako niye omusajja oli nga tannafa abambi yankolera pamiti mu 1992 awo pamiti ne baginkolera amina nenjifuna omusajja yali mwesigwa kati eyo kanveeyo nfunye mukwano gwange anteeka mu takisi ze wali takisi yemmeka ey'ebibiri 2 so omala okuvuga ku mataffaali kakati otandise okuvuga taxi ntandise Wali okuvuga ogambye takisi ebibiri ebibiri olwo nga nfuna nusu amagoba omusaala olweggulo bampa nusu 10 mu bitaano gwe musaala olunaku lulamba mbadde nfa 4 15 olwo nga tekuli kyamisana kyemisana oba kyali kyanga nusu 10 nga mwakolanga jiiji olwo ng'omugagga nanyini moloka wa mutwalo gumu kitundu kwegi 9 mwemekaawo 92 awo 9 nanyina okwanga bamu emitwalo 2 bigenze bikula bukuzi nenyumirwamu awo kati ni takisi kubanga nvuga abaki abantu abasaabaze sala nako nenkola n'obwenti omukono nenkuba neŋŋombe nga bayingira tebamanyi muyiga nti obaona muyiga obalanga moloka njiyigidde mu birombe ninayiga mu motoka muganda wange eddembe nkumanyi Maama, musajja nnyabo. muvuzi emmoloka ebbanga lyovugidde era lyeryo era simanyi batunatuukayo eyo kakati osumulukuka otya ogamba nti nove mu takisi olyoka ogende wulira bwino kiseera kituuka mu takisi omwo nfuniddemu ate omukisa mu takisi ku siteegi y'entebe siteegi y'ekasenge kikajjo nvuddeko nakawuka siteegi y'enatete kibuye nvuddewo nyingidde siteegi y'ekasenyi nvudde ku siteegi y'ekasenyi nyingidde ku siteegi y'entebe nsoose okuyiganyizibwamu awo ono yavaawayo ebikine nga nvuga emmotoka mwami ddembe nga linganga essasi lya AK47 edduka sijja kulwayo nga baga nti nekino ekisajja kyavaawa kivuga emmotoka kino bampiranga kino ekiyenje kivuga emmotoka akati tandise omusaayi wa takisi gujja 1987 nyingidde takisi etegerekeka nvudde ku natete nusu 2 takisi entebe batwalya nusu 10 mafuta gali kusinjirwa nda nyingidde eddwaniro lya takisi nvuze takisi mwami ddembe nga pamiti yange tegambwako mufunze nasanga ngukusomozebwa ekibuuzo kiri nti ng'oli mu adventi oba ng'oli mu seventh webuuzaawo gy'oli abalamu wano kugambye 12 wotandikira okupiikingira ddala takisi tosolamu balansinga na bu advent never oba mu seventh day azalibwa mu ba seventh day naye nga tosobola kubeera mu seventh day adventist ajjudde ng'oli mu takisi kubanga naye ebyetaago byayo bingi nnyo takisi omufunamu obulungi olina omuvuga ku saturday takisi omufunamu obulungi olina kubanga weeyisanga mulalu kwegamba nga toli mwana wa katonda omuwombeefu toli mu ebyo byakusoma lesoni toli mu ebyo byakubeera ngaosoma akasimuka buweewombeeke teri byakwewombeeka kubanga obwongo bwonna buba busamaavu yenna tebe entebe yiyo tebe kwegamba gwonoosetinga ddi nti ate ogende oyimbe tunula saba ebyawa obwongo bwonna buki bwatuningibwa takisi kulaga katonda alina abantu baziikula nze naziikulwa buziikulwa sigambi nti abavuga takisi bonna bayaayi era sigambi nti abavuga takisi
tebasobola kubeera ba era sigamenti abavuga naye ku side yange nga Kyali tosobola kizibu. kubalansinga bwa advent kugamba bu Seventh Day Adventist nga bwovuga taxi concentration teriiwo set up tebeerawo ku buli kaseera oba olowooza maama ogenda taata ogenda natete yiyo biki ate nga n'ebigambo abasajja boogera ebigambo abamu nga byenkanankana tv eyo obunene genda okole kino kola kino kwegamba bo bapangulufu obwongo bwabwe busaanuufu bayibuli etugamba yogera nti evil communications corrupt good manners. Ate era the company oba abantu beweekuumirako nabo basalawo nnyo amagenda go. Yes. Kale kiba kikulu nnyo omuntu okubeera nga waliwo ebintu bye tusobola okwerekeza kati nga Zabbuli esookera ddala bw'oba ng'osobola oginsomera awo. Zabbuli esookera ddala olunyiriri olusooka agambye atya. agamba bw'ati wa mukisa oyo atakolera ku magezi g'ababi oba okukwata ekkubo ly'aboonoonyi wadde okutuula wamu n'abanyoomi wa mukisa oyo. Kakati ffe tulina okulondawo omuntu olina okutandika okwenoonyeza emikwano gy'osembeza abantu abagenda okuyamba naawe okusobola okunyweza obwakabaka bwa Katonda. Kakati awo otandise okulaba nti no tosobola kunyweza buweereza oba bya Katonda ate nga bw'okola omulimu gwa taxi. Kituufu waliwo ebimu bye tulina okwerekereza ye saddaaka gye kubanga tukola otyo. Kale waliwo omukwano gwange bambi baali bamuyita erinnya lye obandireke naye kandireke naye ng'omulaba ebyobu Seventh Day abimanyi era wakati mumukyaliako ba yali avugira okwo ku Salaama Munyonyo nze ng'avugira ku ntebe naga nti nze nkugulye muganda wange nalemererwa okubalansinga ekintu kino taxi n'obwadiventi byannema kubanga 12 nyuka ate nemukati njirekerani mukama wange atya naye nno bakubuuza ku Kristo ne taxi ani olondawo ki abantu basazeewo kulonda ani taxi balaba balaba ye taxi naye kati nze gye tulaga waffe nalaba amakulu agali mu kulondawo Kristo n'obuzito bw'alina n'obukuumi bwakuwa n'obulokozi kusoomozebwa okulaba kwe nasanga mu mulimu guno kale obulamu bwe ntambuliddemu bubaddemu nnyo driving kyekigambo ekiyitibwa risk gy'obeera nayo in case ng'ogudde mu buzibu oba togenda kudda ng'ogudde mu buzibu katugambe nga kabenje kakufunye oba gwe ofunye akabenje sike kanfuna kale nfunye akabenje tuyinza obutafuna budde bwa kwetonda eri mu Mukama abamu tetulakifuna n'owetonda mu maaso ga Katonda naye byonna Mukama bwe bakutaatidde n'obiyitako sinza Katonda wo weewaawo kisomozo ekirala kye nasanga kati ndaba buli olukedde nawulira mwana ng'agamba nti omuvuzi wa bodaboda olunaku olukya lwabalanga enkoko y'omutamiivu owulidde kubanga okufuluma bwoti otambulira mu katyabaga ogenda okudda akawungeezi ogamba nti owummuleko ng'olabira ddala nti nno n'omala owummulamuko bwoti n'ofumiitirizaamu amakubo g'oyiseemu trafiki jaamu onakubidde eŋŋombe wano ng'olabira ddala nti mu butuufu wabadde osobola okubeera ng'ofuna n'akabenje eyo y'embeera gy'ogezaako okutunnyonnyola Katonda namponya kansalewo bwe nti Katonda nantaasa naye kye nakolanga okulanga mpangula embeera eyo okulanga nzira ku ndala kubanga ekiseera kyatuuka nga nninga nga atalifuna mulimu mulala ng'ogenda kubeera muwogu era sijja kulimba mulimu bannange bennalekayo nakati nga bakyaliyo bwe mbatunuulira ndaba nga nzaali oba e Canada obanga ndaba nga nzaali ali e London omanye mulembe gwa Miri Dada mulembe gwa Bote 2 mulembe gwa Binayisa Titokere Lutwalo Lule Binayisa abo bonna ababadde waabo bamuwanga bakulembeze abo nga bw'obeera n'omwana wo e Canada America ng'obeera mugagga ku kyalo era London Canada America ye yali enjogera n'ebiro bino bweri by the way bwe kiri era kati mbalaba nga nzaali e America nga bo bali ku bakyali mu taxi balebera ku kyalo sivumaganya mulimu kubanga gwampa bingi yesebo naye tegwenkanyankanya bulungi na mu Seventh Day
kujonga muluka ogivuga n'ogiteeka wali ku kyaki noga katandika okunoonya Mukama naye era akatima kabeeramu Eh. abatannakkiriza Kristo mwoyo ne mazima ng'oli muvuzi wa takisi owulira ng'ofiirwa era ng'oyagala nnyo muluka at least ebeereyo kati Mukama akuyamba atya okujja mu olwo olugero lwa taxi olunaku lwakya eh okusaba ne kuddibwamu kubanga wakati mu kusaba n'okusiiba n'okulemera ku Mukama mwami ddembe era namwe abampuliza mwenna bazadde bange baganda bange kwano gyange mwenna gye muli mulemere ku kusaba weewaawo okusaba okwo kwe nasaba nagamba Mukama kusaba omwendo gw'ekiro Mukama nga bukya Mukama nga buwungeera ndi mu takisi oluusi nga nfuna akakodyo kano era njala bakakozesa abamu genda mu kiyigo eky'omulimu gw'okola funa toilet paper eweerako fukamira mu toilet eyo method nagikozesaako obujulizi funa toilet paper obanga agenza okweyambula okwetawuluza kuli okw'amaanyi okumanyi si kuno okwamangu naye kuli okw'amaanyi tutegedde funa toilet paper yakula neyewula gisaba oyo omusajja oba mugambe mpa toilet paper nyongera bwaba akusalira buno obutini mulimu gw'olimu nga gukutamye genda mu toilet eyo oba mu kifo kubanga mu taxi tosobola kusabiramu obujja kulabanga gulawo tunyume obanga yebase ne bagulawo ne bakusumbuwa genda mu toilet gye nalaga nasaba koze Mukama bintamye ntaggulula mulimu guno gunzigyeko sisinza mwene mazima nga njagala okusinza mwene mazima ntaggulula Mukama kwegamba kwali kuyaaya nako walina ng'owulira ekikoligo okikoye kuba Bayibuli egamba tubwona okoowa ekikoligo kijja kuvaako otyo munange ekiseera kyatuuka naye nga okuyiganizibwa era kuwo naye nga bamanyi nti ndi muki mu Seventh Day naye nga tebayawulawo wakati w'omu Advent noki no mu Seventh Day naye nali mu Seventh Day amanyikiddwa nti oyo mu Seventh Day takola lwa mukaaga can you imagine ate bagambye oli mu Seventh Day ate takola lwa mukaaga oba alina omutima nti wabula mugumu mu ekyo nti natakola lwa mukaaga yalemerako nti yalemerako Katonda nantaggulula mba ndi awo buno obujulizi nyala abantu bonna babuwulire mba ndi awo kakkanamu esebo awo wenyini obujulizi bwagambye ayagala abantu bonna babuwulire wetugenda okuba nga tutandikira nga tukomyewo oluvannyuma lw'okuwummulamuko katono nnyo tunywe ku lwendo lw'amazzi tovaawo omukisa omunene guze gy'oli gwe ne famire yo ne mikwano gyo ne balirwana abo okuwulira n'okulaba ebigambo ebijjudde essuubi ery'obulamu obutabangusa obw'ekiseera kino ennyimba eziweweeza omutima ate ne zikuzaayo mu kusinza Katonda ow'eggulu n'ensi ebigambo ebijjudde amagezi n'okutuyigiriza engeri gye tuyinza okuba abalamu okuteekateeka emmere ey'obulamu ate tugasa mu mibiri gyaffe n'ebigambo ebirala byonna ebituteekateeka si lwa bulamu buno bwokka naye n'obwo obugenda okujja byonna bisangibwa ku 3 ABN TV TV yange TV yo londawo okugiteganga buli lunaku olw'emiganyulo egyo emikulu ery'obulamu bwe Mukama akuwa omukisa Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Program Julira Mukama kwe tuli era kwe tukyagenda maaso kubanga twogeraganya
ne muganda waffe Kiyaga Daudi. Mukama Katonda amuyise, Mukama Katonda amwagala, alina omulimu ogumufuukidde oba nakiyita atya olukokobe nga kwegamba tegumuganya kubanga yeetaaya okusinza Katonda we. Tujjukira mu Bayibuli nga Musa agenda eri Falaawo n'amugamba nti abantu ba Katonda baleke bagende bamusinze, bagende bamugulumize. Falaawo n'agezaako okulemerako, naye omusajja wa Katonda agamba nti nno kakati asazeewo, agambye nti alina obujulizi bwe tutalina kubanga tusuba. Awo wennyini wenjagala tutandikire, bujulizi ky'obwo bw'otusuubizza. Obujulizi bwa bikanga bibiri wa bisatu. Mba ndi awo Katonda nnyanukula okuyita mu kusaba okungi. Abaluganda musaba okusaba okungi okwaddala. Luka 18 lusooka bw'ati wagamba musabe nnyo ekyo ekikalubiridde. Saba mukwano, waliwo okusaba asabako obusabisabi. Naku lwa kyalumu, naku lwali lwa Sande, ndi wakasigenda kukola sayina mmotoka, nali nvuga kibaluwa, baali bagitanga kibaluwa nga bakwazise mbwazisi nvugayo luutu. Okay. Ku Sande nenga sijja kugenda olwo nnamu mutwalo wagundaba mu nju kubanga nali navuze luutu zange 3 nga buli luutu bagimpangamu 13 dwa kyalumu nga nzija okuva ewange nenzijako ku kkubo bwenti. Waliwo mukama wange sijja mukweka. Katonda yayita mu mukama wange oyo sijja mukweka. Era abantu beebuuza omusajja oyo yakikola atya okuyingira mu Buganda Land Board. Kusoma kwe si kw'amaanyi, ta qualifying. Naye yakikola atya okuyingira mu Buganda Land Board? Tekwali busobozi bwange sakera kola kusaba. Isebo. Nedda. Okusaba nalina kusabadde eri Mukama Katonda ow'omuggulu. Wow. Ti Mukama ntekululaako, nina byenjala okukola, nina okukola omulimu gwo, ntekululaako. Isebo. Katonda yayita mu mwami Kiwalabe Male, omukungu mwami Kiwalabe Male, Mukama akuwa obulamu obutaggwaawo. Wow. Mwami Male Kiwalabe yali avuga mmotoka njijjukira bulungi. Yali BMW 5 nampitako n'omukyala we n'abaana baabwe ndi kukubaawo. Naye ndowooza mu kunyumya kwabwe ndabiramu zaali mu maaso, zaali waggulu. Mu kunyumya n'omukyala n'abaana bambi omukyala yawummula, Mukama amutaase. N'akuba livansi mwami Male Kiwalabye nantuuka wendi. N'agamba oyagala omulimu naye ekyo kyogerekeka. Yanyumyamukko naawe yandabanganga enfunda nga nvuga takisi ng'ate nina record ku kyalo oyo mu 7th day. Ayina taata we mukadde wa kanisa naye mu 7th day. Ne details ezinkwatako ndoza bamugamba ti oyo wa mazima. Ate ng'eri mu Buganda baagala driver okusaba. Mukama webale. Weewaawo. Okusaba kuli okungi. Esebo. Okuzize kujjawo ejjiji lya yeekaalu. Esebo. Okusaba okwajjawo entaana ya Lazaro. Okonno kwe nakozesa. Katonda oyagala omulimu. Neraba akatwe bannange bwe kamasamasa. Kamasamasa lwa Mukama wange Katonda w'omuggulu eyayita mu mwami Male Kiwalabye nansanga ku kkubo. Tebeeza ngenzeko ku kkubo maama w'abaana kyankoze bubi kasinga maali yange eri wano kyankoze bubi okuyita mu maama okuyita mu Mukama mwami Male Kiwalabye nansanga ku kkubo. Tebeeza ngambye omukyala kangendeko ku kkubo. Mwami Male ava mu kusaba avuga ayitawo daba wakuba livansi n'agamba sebo oyagala omulimu. Oyo mwami mu 7th day tunoonya driver avuga mu ki mu Buganda Land Board. N'akuba livansi nze driver owa taxi bayaaya. Kati muutyo omulimu obwongo bwe buŋŋamba oyagala omulimu. Omanyi kye nakola? Nafukamira ku luggi lwe n'agamba tofukamira. N'amwenyamu n'agamba kale kola ebiwandiiko byo ojja biwa maama mukyala we obinde tewali na lukolongo. Okuva olwo Mukama weebale. Okuva olwo nenfuna omulimu. Ekyo nno bujulizi nti musabe abaagala emirimu
abagala obukristaayo abagala obuwanguzi mu ngeri zonna saba okusaba okutuufu waliwo okusaba okutali kutuufu ng'osaba oyo yaka osaba osabirira ku mukumu tabajja bikuwa wabula saba lemerako ojja kulanga mukama akoleze ebikulu ate nga kiva ku ntobo y'omutima gwo ojja kulanga mukama yeebazibwa ekitegeeza okuva ku olwo yes bw'osisinkana mwami Kiwalabye male obulamu ne bukyuka nafuna akatuuyo kati tandika okutulaga engeri akatuuyo ako gye kavuddemu ebikolwa eby'okuweereza mukama waffe Yesu Kristo wulira naggambye omwaka 2000 wetutandikire okumunyungukira ddala nti kiyaga ofunye omukisa gw'omulimu ofunye omukisa gwo 7th day yagi nagwo omukisa okubeera omu 7th day nagwo omukisa ffe abakitegedde abavudde ewala ffe tuyinza okukiweera obujulizi ekyo okubeera nti oli mu 7th day mukisa nnyo mukisa yadde ng'oba tunatuukiriza ebyo kristo kyatugamba kukola bwe nfuna omukisa gw'okuba 7th day emyaka 1980 nga bwenzize nkugamba nzija ntambula n'abadiventi nzija ntambula n'aba 7th day bannange ddaba bwe ntandiikiriza akakisa akatandiko byesaamanya bino sibimanyi bino naye mbimanyi kati ku bwoyo ali waggulu ku bwoyo eyatambulanga n'abatume ku bwoyo eyazikiza omuyaga eggalirayo ku nnyanja eggalirayo oyo mukama webale buli wenkola akantu kono nti mukama webale sisobola kumalayo bujulizi ekiseera kituuka church kwaya kikajjo etandiikiriza mpeebwa omukisa lunaku lwali lukulu nno ssebo kwolwo nga bampa omukisa gw'okubeera omuyimbisa wa disitulikiti yonna disitulikiti yonna kinene abantu bamanyi bitiibwa bya disitulikiti kaawo iki ebya gavumenti naye bakuwa nti okulembera disitulikiti yonna bannange oba munene Adventist si kolisita MC omumanyi nenyatamu Sumbayiso nampa ennyimba neera sitaani oba yafubutukawa amazalawo ne gatandikiriza nekiyiikamu awo katono wakati mu kusambirirwa ebitategereka omanyi nabbi taba w'amaanyi muki gyazaalwa nalabamu akantu ako nti nabbi yandibanga si w'amaanyi mu nsi ye tebajja muwa kitiibwa bandi awo nfunye obuweereza obw'okubuulira ku kituuti ekituuti nga bwe nagambye pakeji yange nayo njirina ngenze ekiboga mukadde luutu nkutumidde ngenze erugazi nammengo dakika zitugenzeeko nenkola ng'omulimu nga nteekamuuko akatonotono nga bwe mbazzaamu ku maanyi bampita lunaku lwaki olunaku lwa bya musiki neteebeeza gwe bayita gyavuddewe takisi birombe nga tategereka bulungi kati wuyo gwe bayise mbuye omukadde kiyaga bantandikiriza okumpita mukadde kiyaga yono olwaleero nendasa nno katonda omwoyo nannuŋŋamya nendasa ebiriyo era bwokuba essimu nti owange ono lwe yajja yabakolamu omulimu nenkuba ekintu nendeka nga kiteredde eyo ti kalangala kalangala ayaya omukisa ngufuna era nga bwe naggambye ekkoona eryo nendifuna kati wetwogerera kalangala yali ku mimwa gy'abakristaayo tubye volume 1 eyo albamu esooka nga yabyamagero mulimu ennyimba ezituleeta akatuuyo naffe netuwuliranga Yesu yakikoze tubadde tuli awo netufuna omukisa gwa 3 ebyen 3 byeni netusamaalamu awo ingaba kiki nti 3 byeni okimanyi kyekitegeeza mwenga bakalangala era nga buli muntu awulira kalangala awuli oba tuli bavubi oba tuli baki bannange ne batugamba ate eno muyimba eri babalaba mu nsi yonna konze twasula tetwebasefe abekalangala katino nefuddewo ekalangala neerako amazima gali nti egyo ngenda ofiira olamye gyengenda okulindira omulokozi okujja era nagulayo akabanja nenzima akayumba kange sanyaze nasise tuli musanyu lingi edda nga nkyali muto eba neobujulizi bwaleero nga ngenda nnyo mu bannaffe abakatuliki naye waliwo akayimba ke bayimbanga toli musanyu olenje toli musanyu olenje okuwulira nga tuli bammemba bekalangala
kale nga ndi musanyufu nnyo nakulaba Wandaba. ng'oli beekalangala Wandaba. nga mu butuufu mulina ekibinja ekya Mukama waffe Yesu Kristo. Mina. Engeri gye twaliyo nzijukira nga ne ku Ssabbiiti kwolwo Yeah. tusinza wamu nammwe Yes. ate tukwata ennyimba zammwe zonna. Amina. Weebale omulimu ogwo gwe mukoze mu kwaya. Kama eyeekalangala. weebale nzaani gye nava wange bwe nkubamu akatooki yadde sibimazeeyo nali bubi kivula nga omusajja ono omuyiiya oluyimba luno namba 2:5 ti omutima gwange gwajjula ennaku kibinga kinsudde wala mu bunnya So kuyimbiremukko just akatundu kamu. kamu Akasooka n'akasembayo kale. kagamba mutima gwange gwajjula ennaku kibinga kinsudde wala mu bunnya nga ndi mutosi nakowoola Yesu eyanzijayo nampa essanyu lingi yanzija mu bitosi wansi nanteeka ku lwazi ye Yesu antaddemu oluyimba nyimbe kanyimbe nnyo aleluya Agulumizibwa Yesu. Mwami Dembe Mukama akuwadde eddoboozi. okitegeera Era olina okuyimbira ddala. nkyakikubira ddala ayine mu kampu atulabayo tugenda kukuba olutambiro okusatu lugenda kuba mu mawwa olutambiro okusatu lutegeke era nkubiriza abantu mwenna abeekalangala bannanga abanda bane mwewagale nzija n'amaanyi mangi Era firiye maama firibyene ejjawo gwokubiri Ekwate yimba nange. yimba nange ku luno waliwo omupango gwe tukoze sijja byanula Yes, sir. sijja byanjula kati Yes, sir. naye abeekalangala mweteeketeeke olw'obuweereza olutambiro lw'okusatu tewali kuzikiza ebiddako tetubimanyi naye amazima gali nti tuweereze Mukama naye waliwo ekyawandiikibwa kyembadde yansomere ensi yonna ekiwulire kyawandiikibwa kirimba Filipi essula 3 Weewaawo. olunyiri lwa 7 mu kutambula olugendo luno lw'ekikristaayo bino bye tulina okulaba naffe Pawulo agamba bw'ati naye ebyo byonna ebyali eby'omugaso gye ndi nabirabanga okufiirwa olw'ekisa kya Kristo. Weewaawo. Olw'omunaana ddala ebintu byonna nabirabanga okufiirwa kubanga okutegeera Kristo Mukama waffe kisinga ebintu byonna era mbirabanga ebisasiro olw'okufuna Kristo ng'empeera yange. Amiina. Uli olw'omwenda olw'ekkumi kyenjagala kwe kutegeera Kristo era n'okuzuukira okutegeera amaanyi agava mu kuzuukira kwe. Amiina. Njagala okugabana ku kubonaabona kwe Weewaawo. era n'okumufaana mu kufa kwe. Amiina. Mukama yeebazibwe Agulumizibwe Yesu. kubanga nali simanyi gye nnaakoma mbadde simanyi gye nnabasanga naye enteekateeka za Katonda nkulu. Amiina. Nzaani kati okuyimirira mu lutimbe lw'ensi yonna okundaba okumpuliriza nga mpa obujulizi ku ebyo Mukama byakoze. Kati wenjogerera Mwami Dembe Yesewo. nina abaana abawala n'abalenzi. Abaana wabandaba Bataano. omu ali mu senior 6 Otyo. alina bambi certificate y'okuvuga tractor zino ziweetiye muzina entumbwe. Yesewo. Owokubiri gavumenti yamuweera nako Amiina. bambi covid amukosezza naye abadde afuna kamu ke kaluwa mugezi. Mukama yeebazibwe. Owokusatu ali mu senior 3 buno obwala obubiri bambi bwe buto bwenkaabirira Mukama nabo bwoli awo bu beautiful bwange naye Mukama yeebazibwe kubanga wetwogerera amaka weegali agaali gayiise. Amiina. Era sigenzeeyo. Agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo. Weewaawo. Omulabi waffe omulungi tugenda kuwummulamu katono nnyo bwe tukomawo awo wennyini bwe tugenda okuba nga tutandikira muganda waffe ng'atubuulira ebirungi Mukama byamukoledde. Katukomewo. Lesson Week eno. Ebikulu by'otasaanye kwerabira mu kitabo ky'amateeka olwokubiri. Bwe tukkiriza okukola Katonda by'ayagala, we become a nation so great. Abaffe omugenyagenyi wadde mu nzigizo y'ani era ogwanidde kumuyisa otya? Bw'oba ddala nga naawe baakuyamba okuva mu bulamu bufaanana buno
akugamba nti nga naawe woobwagala okubuvako babuwakuvaamu kikolera ye abaffe obulamu bwa Musa okufa kwe n'okuzuukira kwe obijjukirako ki? ndaba nti ne mu kufa kwa Musa teyafa ng'abo abatalina ssuubi. Katonda amuwa okwolesebwa n'amulaga eby'omu maaso. bwe munaabibeera ebyo byabagambye okukola mujja kufuuka ba mukisa eri amawanga. Awo nno lesson weekend weekwanjulira ekitabo eky'Abaebbulaniya, obubaka obw'Abaebbulaniya mu nnaku zaffe zino ez'enkomerero, nga tunuulira Yesu Kristo, kabaka w'abakabaka, omuyinza w'ebintu byonna, omufuzi ow'ensi zonna. Ekibuuzo, weesunze okufugira wamu ne Kristo ennaku zonna? Tosubwa ono mu lesson weekend buli Friday akawungeezi ssaawa 2 paka ssaawa 3 ku 3 ABN amazima gatajunguluddwa. Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Omulabe waffe omulungi kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulako. Twebaza Mukama akusobozesezza okuba ng'onywedde era ng'osobodde okwota pulogulaamu eno obuliro okutuusa kaakano. Tulina omwami Kiyaga mu studios. Twebaza Mukama olw'obujulizi bw'atuwadde era ng'akyagenda mu maaso okubeera nga ayongera okutuwa obujulizi. Twebaza Mukama mwami Kiyaga engeri gy'akukozesezzaamu. Bwe tuviiridde ku mpewo okuwummulamu okunywa ku lwendo lw'amazzi ng'otutuusizza wali eri engeri Mukama gy'akuttemu amakaago. Abaana ogambye olina 5, omu ali mu senior 6 ate era nga basomye, Mukama akoze obulungi. Olina w'okoonyeko katono n'ogamba n'amakaago okubeera nga agaddaabiriza agazizza bujja. Oba oyinza okutandikirawo wennyini nga tusaba otuwa obujulizi. Katonda engeri gy'akuyambye, gy'akusaasidde, gy'akuwaniriridde, ebyo ebirabikako ebikwatikako Mukama byakkoledde. Neyanza nnyo omutesitesi wa puroguramu eno mwami Ddembe okumpa omukisa nange mbereko byentegeeza abalabi baffe gye muli yonna, era mbakubiriza okuba nga muteekako nnyo TV eno 3 ABN okulabisibwa mu nsi yonna. Abakristaayo nyongera okubalamusa yonna gye muli, nyongera okukutegeeza gwe yakateekako obwedda ali mu mirimu gyo. Kyamanya nze Kiyaga David mutabani w'omukadde Kabengwa Samuel wamu ne maama Nalubega Betty abatudde abalamu so si abeebase abalamu bamyansa bonna bakyesimbye bati Mukama mpadde omukisa gw'obulamu kati nkunuukiriza emyaka sijja njogere kakireke kale mu bujulizi bwempa abakazi be batyo okwogera emyaka gyabwe. Kati nze nsibyaga bweddu egy'obuto kubanga okyatambulira ddala nkyalya muwogo otyo. Mukama Katonda yansaasira nengendako mu malwaliro nenekebeza ate nakino katugendeyo katono mwekebeza abooluganda omanyi kyoli owe grouping omusaayi omanyi kyoli omanyi kyoli otegeere nti nno ntambula bwenti kabiiki wekebere nze nekebera tubulire ku maka amaka kati nankoledde ebikulu kati nange okuva mu mwaka guno gwegambye nti 2020 tandika okupiikinga kati oli musajja toli muvubuka kati atandise levo z'omusajja omukulu alina okuba n'amaka kimu kirina okuba ekibalo kati oli musajja olina famire olina okuweerera abaana bazadde baweerere bayigirize eby'omwoyo
bayigize enkwata y'amaka nze abadde tamanyi kukwata maka kati ate egamba eddoboozi ligamba tuula waka kuza abaana bo bajja products zo zirabibwe mu kanisa zirabibwe mu nsi Uganda nga basaanira okubeera abakulembeze nabo basaanira okubeera bakadde b'amakanisa era ye kati gwe mulimu gwentaddewo nina omutabani gwe bayita Zakaria Semukasa njagala Katonda mbeera abeere mukadde wa kanisa waliwo omutabani gwe mpita Obadia Sekatawa Katonda mbeere abeere omukadde wa kanisa tomanyanga waliwo omukadde w'ekkanisa omulala ayitibwa Tafila Senkunja amannya ago nno omusumba wa Isaya abagatuuma oli mu dinkoni bamuyita Abia Katana oyo ye ebyokuyimba bitondomu n'ebyobudinkoni abitandise muto bambi yo yafembayo obuto bamuyita Teresa lwaki wamutuuma erinnya erikaluubirira okwatula owange munsi muno tolina kutambulira ku mukeeka gwokka abazadde baddange erinnya eryo era omusumba wa Iswa omanyi omusumba wa Iswa omuntu bwakola nga bw'ati tuli bulembwe naye mu bulamu buno erinnya ye Teresa Chazke oyo namulamira mu bulamu buno nti olina kuba muyimbi omwana ate nga yanneewunyisa okugulumiza Yesu alina akaloboozi si kuyimba byansi ayimba ennyimba zonna azimanyi ogattangako okukulamiriza okwo n'ogamba gw'ogenda kubeera muyimbi agenda okugulumiza Mukama obulamu bwo bwonna ebigambo ebyo omwana gwe biwulire olina kuba muyimbi agenda okugulumiza Mukama obulamu bwo bwonna gwe Teresa Chazke n'abalala buli omu alina omulimu Katonda ge yamuwa ate nnyabwe mu dinkoni Kafulu ndi ku maka kati amaka gange gali ku pipeline nemanya gaali gayiise omulabe sitaani atawaanya abantu sinze nzeka gye bali naawe oli mu kuyiriba na mukyala wo naawe oli mu kuyiriba na musajja wo oli mu kuyiriba n'abaana bo naye saba amaka gawumbewumbibwe okuza amaka nze agange gaddawo Mukama webale gaali gayiise nno ebyo nno biwanvu sijja kugendayo naye wetwogerera sijja kukyamayo ŋŋambye sijja kyamayo ale tutambulira mu mbeera ensibu omulabe sitaani yali afunye obunafu we buli nga buli kaseera akyamawo buli kaseera akyamawo niye obwongere mbuŋŋamba nekiyaga otegeera gw'oli mu kapasite ya mukadde wa kkanisa oli mu kapasite yimbisa ensi yonna naye ngamba Mukama ekyo nakyo kankisabire era wetwogerera kyasaanuuka kyaseeteera mukoka bwe yajja n'akijjawo wetwogerera omukyala wange omu bw'ati ye Fatuma Nammande maali eyo baba njagala kufa nakuwona agulumizibwe Yesu Kristo Fatuma wange oyo kakati sijja kugendayo eyo amaka gaffe gali bulungi kubanga tuli mu maka amazimbe wonna kati tuli mu maka amazimbe n'obupoloti bwaffe obujulizi nti amaka galina n'obupoloti bwe tutegeseewo in case nga tulina ayinza otutugula ssente nga tumuguza oba sekyo abaana bakuze bazibaawo oba sekyo tuzimbe ennyumba y'abagenyi 3BN egenda kukyala Kalangala ennyumba yamwe eriye mugende mwebake ekyo kati nyetegese mu bulamu oba basumba bajjawa bajja Kalangala tebalina basula ennyumba nina pulaani zentegese awo wenyini wetwagala kubanga akadde kayiza obutakkiriza kugira nnyo otubulire ku projection otubulire ku biki by'osuubira mu maaso awo by'oyagala okukolera Mukama era by'oteekateeka mu bulamu bw'osinga Mukama akuwa obulamu Katonda mugambye nti wabeerewo ezimu ku plots ze tujjamu obukadde nga 7 6 weziri ezizitowa ssente ezo gye tugenda waffe tetumanyiiyo naye njagadde omulimu ngukole ntekewo project ya kwaya tutekewo means of transport ya district ayagala yenna ajje atekemu mafuta akole ki tutekewo costa ya district kwaya ayagala yenna ajje okiraba tutekewo enkola ennyangu enejjanga mu ssente omulimu guleme kukaluba ekyo nkirina era mu bbanga siddene Mukama nga bw'ali omulamu omanyi nze ntegeeza Mukama nayiga omutegeeza naawe yiga otutegeeza Mukama ebyo byolaba nga ebiremeddewo ajja bisaanyawo ebyange ebijjawo kati ntambula olugendo mbikola nga nze sibikola kwebuuza ku lukiiko lwa development sibikola okusinza ku lukiiko lwa kwaya mbikola nga nze
oyinza obabuuza nti owaye kituufu ono ndaba nga yeererejja bituufu byakola mbikola lwakuba mukama yampa omukisa okubeera ne ssente okubeera n'omulimu okubeera n'amaka. So mu maaso awo osuubira nti nno oyagala kuteekateeka kwaya ogigondeze mu kutambula bayiri nga banguyirwa okukola omulimu gwa Katonda muyimbe ennyimba nnyingi nnyo ezigulumiza Katonda. Waliwo eyatuwa wano obujulizi omukyala ng'agamba nti nno ye okuwulira obuwulizi Abadventi nga bayimba kyekyamukyusa okumuleeta eri Yesu. Tugamba amaloboozi gali amasenneekerevu abakyala n'abaami abayimba ng'ennyonza baamuleetera okubeera ng'asensebuka n'agamba bannange nnoonya Katonda w'abantu bano era olwaleero yabatizibwa ali mu kkanisa. Mukama weebale kati mu kukola omulimu nange ne ŋŋamba kati ki ekibulawo kusaba Mukama akuwe emiliyoni 7 teziweekekayo nno si ntono. Abamu bagamba kyokka bannange nga nze nkwata mulalu amanyi babayita balalu abatalina kukkiriza mu Kristo okuteekamu ssente zaabwe mu mirimu gya Katonda batuyita baki baguba ddalu. Nze nziteekamu nze omumanyi gwe nze nina omutima wagundaba era bwe nsalawo ne ŋŋamba nti kati nzifunye era bwe mbala nti nina poloti 2 n'ennyumba yiiyo n'obulamu n'omulimu n'abaana ebyo bwe mbirabako wano nkiteeka ku bulokozi Mukama bwe yasinga okumpa nze nina leeteekamu 7 ogwo omutima abampuliriza ngulina nawe njala obe nagwo kubanga ekisinga byonna tetumanyi biddako era tetumanyi lwaki twalondebwa era tetumanyi lwaki Katonda atugamba okukola omulimu gwe tetumanyi lwaki Kristo atuwa essuubi eddamu nti ndidda abooluganda ensi bafaabinya mufaabiinira bwereere muweeyo. Ekiseera kye tulimu si kyakwetuumirako wabula kiseera kyakutandika okubeera nga tukendeeza ku bye tulina omulimu gwa Katonda gusobole okwongera okuba nga gusaasaana. Bangi nnyo abakristaayo ate mu kifo ky'okubeera nga ebintu babyejjako bigamba basobole okubeera nga bafuna ebigenda okwongerayo omulimu gwa Katonda ate balowooza kubanga bakula beetuuma balowooza kubanga bazimba bizimbe ebinene nnyo. Ekyo Yesu Kristo si kyatutumye mu kiseera kino. Kaakati mbufunze omusajja ono bwe yali awandika omanyi ndiringiramu kuyimba omusajja ono bwe yali awandika oluyimba namba 245 yagamba walibaawo emikisa kisuubizo kya Yesu walibaawo kudda obujja okuva eri Yesu emikisa gyo Yesu ffe gye twetaaga mikisa gy'okudda obujja tusaba ogitwongere. Nga nzijuliza oluyimba olwo nekyawandikibwa kiri mu Isaaya essula 46 abooluganda ababikkule ekyawandikibwa gye bali yonna. Wulira ng'olina obudde obikkula Bayibuli Katonda atusuubiza kino wammanga ne bwe mulikula Isaaya essula 46 olunyolo okuna Katonda yennyini yasuubiza abantu bekalangala omanyi omuto gy'amanyi nti ne bwe mulikula ne mukaddiwa ne bwe mulimera envi n'abalabiriranga nze nabatonda n'abakumbanga era n'abataasanga. Wulira abantu ne badda mu kusamaala kiki Mukama Katonda y'oyo y'oli y'oyo atakyuka y'oyo yatonda y'oyo aliwo y'oyo alitukima. Nga tumaliriza kubanga akadde kewerekedde njagala entanda gy'osibirira kati omulabi waffe kikyoyagala okumugamba oba kyoyagala omulekera. Oluganda mwanyinaze ne muganda wange nsaba ozimbe ku lwazi Kristo nsaba okyusa obuufu gy'obadde osamaalidde yonna nsaba okomewo mu nteeko emmeeme yo ekomewo mu nteeko mu Zabbuli 23 wali ensonga enkulu Mukama ye musumba waffe toyagala kumanya. Wulira akomyawo emmeeme y'abantu mu nteeko abooluganda tukwate kuba buto tuyinza okuba nga twasamaala obutategeera ani yatuyita kuweereza ani yatuyita kubeerawo mu nsi. Abantu abasinga obungi bafiira mu lutalo lwa Miridada abasinga obungi ebizibu bibasanze bingi naye bwe oyagala okubeera mu pipeline ya Kristo beera komawo buto we wasamaalira okomewo kusibira entanda eno zimba ku lwazi Kristo weereza Katonda wo waayo ng'obusobozi bwe buli buulira abalala
kubanga kye kyatuweebwa okukola mukama waffe atubeere mu lugendo luno. Kutumiddeko nnyo musumba wa Isa Samuel, nkutumiddeko nnyo mukyala wange n'abaana, batumiddeko mwenna abakristaayo mikwano gyange, mbatumiddeko nnyo abagwa mu kkowe ly'engwamu ery'okubeera omubuulizi w'enjiri ate n'omuyimbi w'ennyimba za Kristo. Bane Yesu ajja, abooluganda bino biraga kudda kwe. Mukama atubeere tuyite mu lugendo luno nga tetusigadde ku bwa Yesu Kristo mukama waffe. Amiina. Amiina. Agulumizibwe mukama waffe Yesu Kristo, atenderezebwe emirembe gyonna. Era twebaza mukama olw'omukisa gwatuwadde okukyaza mwami Kiyaga Dawudi mu studio za 3ABN. Twebaza mukama olw'obujulizi obwo bwe tuwuliddeko era bwe tukakasa nti nno Yesu Kristo abukoze mu bulamu bwe ate mweteefuteefu n'okukola bingi nnyo mu bulamu bwaffe, kubanga agambye ntasosola mu bantu. Oyo yenna amukkiriza, oyo yenna amusembeza, ye mweteefuteefu okumusitula. Kale n'olw'ensonga eyo nsaba mukama Katonda ebigambo ebyo bibeere n'amakulu mu bulamu bwo. Agulumizibwe Yesu emirembe gyonna. Amiina. Katusabe tuweere esaala eggalawo. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu, omwe tufunire obuwanguzi. Omwo mwe mwava olukiiko olutuyita kubeera abaana ba Katonda. Omwo mwe mwava enteekateeka ey'okutulokola. Era mwe muli enteekateeka eritulokola ku nkomerero nga Yesu akomyewo. Mwe muli enteekateeka y'essuubi eddamu nti zibaweebwenga buli kaseera babeere nga balina essuubi eddamu nti alidda. Omulokozi wammwe oba ku makya oba kawungeezi oba mu ttuntu nti omulokozi waffe alidda. Tweyanza nnyo Mukama olw'omulimu gw'okola mu ggulu okuwolereza omwonoonyi buli lunaku atava mu bubi. Ekibi kyongedde okwanjala mu bantu. Naye abaana ba Katonda twagala okubeera nga tulina amagezi agabalansinga okwagala kwa Katonda, obugumiikiza bwa Katonda, ekisa kya Katonda n'obukwatampola bwa Katonda eri omuntu. Otuwadde omulimu gw'okukola naye tetukivaliwinze, tusigadde era tukyasamaala. Tuwe bye twetaaga, tuleme okusamaala, tuleme okuwankawanga, tuleme okuggwaawo, tuleme okusiimuuka mu by'omwoyo. Oba tubeere nga tuli fule mu by'omwoyo. Ensi eryoke egambe abantu bano kye bayimba, kye babuulira, kye bayogera, kye bakola kituufu. Niyo oyinza okwesanga nga batabannatulabamu nnyo. Olw'okuba nga tuli basamaavu, tukumeekume otukomyewo mu position gye twabuliramu, tunoonye amakubo ag'edda. Tuleke tutambule nga batume, tuleke tutambule nga bannabbi abaasiimibwa. Tuyambe tutambule ku musingi gw'abatume ne bannabbi. Tulyoke tusasule omusaala kubanga ogenda kudda. Osasule omusaala. Katambule mu position ya Pawulo. Naye teyali muntu naye ogwa mufuula omuntu. Daba ebigambo ebikulu bye yayogera. Nwanye okulwana okulungi. Okukkiriza nkukuumye. Ekisigaddeyo kwe kusasulwa omusaala. Otubeere studio eno gibeere leme kubanga ekwata bukwasi bifaananyi. Naye naye ebeere ku mugendo. Era nayo gyongera abantu abanajjanga okufuna obujulirwa n'okubeera nga babuulirwa enjiri okuyita mu buweereza bwayo. Kyenva nkwegayira Mukama nange ava okwogera bino ddala bibeere bituufu. N'ebikyabulamu n'obumulumulu obukyambulamu obutanatereera ntereeza. Kola omulimu gwo nga ndikkiriya ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo, webale nnyo omukisa ogwo gw'otuwadde okubeera nga oyota programu eno obuliro awo woosinziira. Tujja kuddamu nate mu programu eddako ssaawa ze zimu Mukama ajja tuleetera ate omujulirwa omulala. Tunasisinkana mu kaseera ako mubeere bulungi, mweraba.